bw'obanga oli mwenzi saba tebakusindikiranga mu kalakaasa. Kuba bwe bakusindikira mu kalakaasa obusungu bwayolesa oyinza okugamba obwenzi babadde babukola ku ye. Kakati tata Joan leero ekimutuuseeko tuula okkalire. Oyo omuwala gw'olaba mu katambi yali house girl mu maka ga tata Joan ne mama Joan. Bwe bamuleeta okukola, tata Joan yatandika okuganza omuwala ono house girl nga mama Joan tamanyi. Nga bw'omanyi nti abawala bano ba house girl abasajja ab'omu maka bwe babaganza batandika okulengeza n'okuyisa mu bakazi ab'ewaka amaaso. Kati house girl ono yatandika okukola. Yatandika okufuuka ow'emputtu n'okutandika okuwaganyala mu maaso ga mama Joan nga ne wamulagira ekintu takyagala kukikola, ndowooza ng'alaba amulabanga mujja we. Mama Joan kyava agamba tata Joan, naye omwana ono nga sikyamutegeera lwaki awaganyala nnyo mu maaso gange. Sigenda mmusobola, tukwate omwana ono tumuzze mu kyalo gye twamujja. Nga tata Joan agamba omwana oba tokyamusobola ye tumuzzeeyo, naye mumpe nze nja kumuzzaayo. Nga tata Joan yeetuma mulimu gwakwata house girl ono mbu amuzze mu kyalo gye baamujja. Nga mama Joan akkiriza. Munange nga tata Joan akwata house girl amujja ewaka mbu amuzzeeyo mu kyalo gye baamujja. Kumbe pulaani ya tata Joan yakwata house girl ono kufuna nnyumba amupangisirize kubanga baali beeyagala mu maka ga mama Joan ne tata Joan nga mama Joan tamanyi. Munnaye nga tata Joan akwata muwala mbu amutwala mu kyalo kumba amututte mupangisiriza. Ng'atwala muwala ng'afuna nnyumba ng'amupangisiriza. Nga tandika ganza muwala. Akaseera kato nga tata Joan takyagala kudda waka ng'abeera woono house girl gye yamupangisiriza. Mama Joan ajja abitegeera. Mu kubitegeera teyagadde kwesitukira, yatumyeyo mukalakaasa. N'amugamba mukalakaasa, genda ogambe tata Joan akomewo wano ewaka. N'oyo house girl omugambe yeesonyiwa tata Joan nga tannaba kufuna buzibu. Mukalakaasa agenza okutuuka ewa house girl gye baamupangisiriza nga tata Joan gy'ali ali mu nnyumba n'engatto ziri ku mulyango. Nga ne house girl ali lubuto olukulu. Ogisanga Uganda. Kankutuuseko video naawe ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like video yiyo. Aleno? Wali kuba ina nyinga tazo ate toltonimba kusegera kubago tuze tugoberera paka wano mwali na Joan mama Joan omumanyi omukyala gwe wali okolera bawo mwani oyo mwani ba mukazi wo mumanyi bulungi nnyo omanyi mama Joan era oyo goli ne mu njobo tata Joan gye wali okola gye wajja okola emirimu gy'awaka omusajja n'agasawo yo kuganza tata Joan najja napangisa guno omuzigo nga bakutissa okuzza ewammwe ne oli mwana muto sabo bede ebbali mu ntalo z'abantu abakulu gali amaka g'oyingire togamanyi oli omukyala asobola okukola kyonna kyayagadde n'okukomya obulamu bwo. Nze njagala kubula kuba goli mwana muto mu nsonga zino oyo tata Joan ye kyakola kyamanyi kuba muntu mukulu ate oyo ndio kyakola ensobi omwana muto fasa bono omwana na maina omuddeko omuwase omupangise n'ennyumba olekewo amakago olw'okubona omwana omuto gwola gy'obulabi gwewaleta amakago akuza abaana bo abasajja muswaza kwati gumaleka kubabe oyinza otafuna mukisa kufuna muntu agabadde ngenda kugamba bamu ntalo ez'abantu abakulu oyo omusajja ali muntu mukulu alina kubanga alinga na kitaawo okudda mu by'okuganza eyo nsobi okola nnene nnyo ojja kufiirwa obulamu ojja kufa oleke bazadde bo nga bakaaba nyoka amanyi buli mu bufumbo okiraba mule bakola ebyabaleeta ne mudda mu mukola bitabaleeta oliko omusajja omufumbo mukukutana yakupangisiriza ennyumba okimanyi tukimanyi nakugudde fridge ne TV kuwa mukaaga omukazi yonna abimanyi atandika amaaso ago asobola okukomya obulamu bwogwe bazadde ne bakaaba twaka ng'entule ng'onoyo omusajja akusuddewo tomenya makubo gakutte ng'akulesaawo kyangaala okyali mwana muto ojja funa omusajja ogwo oli omusajja manya mukazi we mumaliriza okukola kyona kyasobola okukola
nze kyenkoze olwaliro si kyeyatibye okwo naye nkulabye mulimu mwana nze nenga bakankuguli kakwati bayisi omulala ajja kusobola ayinza otasobola kukola kyenkoze ojja kufuna omusajja ogwo ow'emyaka gyo va mu ntalo z'abantu abakulu va mu ntalo z'abajene ebyange nze kutema kinye ku boda oyo maanyi mugambi tarajjo wano wakazi omwetegefu wakiri okukomya obulamu bwe ajja kutya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakare subhanallah ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebujuuku lw'emitiiyana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum. Nemmwe nze neewuunya mu kalakaasa ono abantu baagambanga simanya mu kalakaasa omanyidde abantu bangi teero tojja kumalako mu kalakaasa alemeddeko n'okulabisa abantu naye neewuunya mu kalakaasa ono jajja obuvumu obujja mu maaso g'omuntu bannange nze buno obuvumu sibulabangako n'atuuka mu maaso go n'asooka akuyisaamu eggali ng'oyinza okugamba benda ku ye oyinza okugamba ye ne tata Joan basharinga awusigaala ono kubanga obusungu bwakosa ndowooza customer care alina okulaga customer yamuwadde omulimu nti message ngiderivalinze ntaddemu n'ebirungo n'ebisoko ne tata Joan yakwata awusigaalo mbw'amututte mu kyalo kumba agenze mupangisiriza kaana kato sooka okalaba wekenkana kali myaka nga 18 19 naffe abasajja tetutudde abasajja basinayipa tebasuuba babayita bamuyizi tasuuwa kubanga okisanga Uganda kakati mama Joan amawulire gaamutuukako nti oyo awusigalo gwe bali tata Joan gwe yali agambye okutwala mu kyalo yamuganzizza munnange bali eri beekuba mpiki awusigalo se balina lubuto akawala kali lubuto naye mama Joan agambye tata Joan mbala bbiri ng'okomyewo wano ewaka aye tata Joan akyagala okudda ewaka tata Joan takyagala kudda waka ebya mama Joan takyagala kumanya alina olwana oluto seba akyusa oyiro ali ku nto mama Joan yamala dda okaddiya n'asuula eri mama Joan ali eri asiita ebigere alinda omwami eno enkuba etonyanga ki takyamulaba tata Joan ali eno mu nnyama nto yeekyusiriza oyiro najjolo kati azikuba nnya na nto awo otya ekitonda ekisajja annaage okisanga Uganda naye nze abasajja I salute you abasajja bazibu nnyo era nze mbabuulira mu abakyala abali eyo mwekolere emirimu gyammwe gwe tolowooza teri musajja gw'ogenda kwesi mpozi muleete bino ebikozi byawusigala ebikadde ebikulu ebibi naye teri musajja nze ssebo ndeka mbabuulire kino nze sobola kkiriza mukazi kuleeta awusigala omubi mu maka gange ng'otandika oleeta awusigala omubi oba omukadde tebinyuma mulete bawusigala abalabikako bwe bamanyi okukola emirimu awo okisanga Uganda nzibanaye mundeke neesekereko
naye jasinze nti abasajja bazibu nnyo ku kitonde ekikyala. Gw'atazaala ne wika bakato, gw'atazaala si yakalidde dda nga teyeesise namu. Abakazi mutandike okwekolera emirimu gyammwe, okuddawo ne mugamba nti mugenda kweta ba awusigaalo mu maka. Ba awusigaalo bagenda kubalivula babatwaleko abasajja. Mwekolera emirimu gyammwe mugyekolere ddala. Kati Mama Joan ali era akaaba, awusigaalo yamutwalako omusajja byebyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mulaba. Peace and love.